ebibiina by'abannakyewa naffe Katonda tukusanga tugenze mu parliament tulina okulaba nga okulonda kwaffe tukugonjoola tetugenda kuba webanga bwekiti okulonda kuveewo mu Uganda. Buli omu agamba Besigye w'amaliddeyo ebbanga emyaka kati egi wabuzeewo ayeekuba n'agamba omusajja ono twalwana naye yatukubanga empiso obulamu bwaffe tuli bulungi. Amiba yali atutwala nga baliwo babiri na Dr. Bata wembasira video so masongi but that's I said omuntu yali yekubye mu kifuba nti kiki yakola kibazo gwesisonyiwa nga tusonyiye bakoni nga tusonyiye betwalwanyisa mu kinaana oyo ali luzira. Kati sebuufu akulira akakiko k'ebyokulonda tatwalibwanga na mu kkooti tumanyi gyakola ki gyali kati akalulu kano kayingidde ng'ensi eri ku bunkenke akakiko k'ebyokulonda kalangidde teri kubeerawo wadde etteeka bwe ligamba naye tubasaasira mujja kayanirawo ebyammwe wabeewo okulonda. Mu kifo ky'okusomesa abantu tibannange muba muzenga muli mita 2 atamidde nawono tajja kukola ki tabeerawo kubanga kyali kyangu ffena tumanya ekiyinza okukayana kyo kituufu bantu bakayana ne bava naye abantu babaddewo baali balwanidde ku Tali Center ku reference ezo zoyogedde zonna buli omu aba alinda kubala bubwe ate ekiri mu kubala akalulu kiba kirungi mulya nyama kibazo yemulula mpola afunye bubiri tamugoba ekibeera ku Tali Center tebiriiko kayana ako kafu ako kalamu omuntu addira namba 3 n'amufuula namba 1 ate gwe owangudde ekifo nga abasajja ba PPF basanyukira babiri gwogamba ababaka bo 4 bameka nti balizayininge ne bammeeya awo kyoba oliko pasi gwoba ogikubira mbasimanyi ki n'atuusa eyo mu parliament nze nasaba parliament n'atuusa eyo ompa novo genda byobulabi mu library nakugambyeko nti parliament nzibu kibazo oyo akijjeewo omanyi bw'osomesa abaana bonna tebayitwa abaana bagamba the capital city of Uganda omwana nateeka Nairobi ate nga yalimu mu kusomesa nti Kampala nze ngambyeko nti parliament nzibu ekifo kye ngambye ekizibu kye tutanafuna kwa president kyetwagala parliament nze sinatuukayo ndyoke ngambe nti ababaddeyo babadde bagizanyisa buzanyisa naawe wakimbuuzizaako amasimu nga tewaliwo wakakiko ka byakulonda gwolaba yeetengeredde batugaana eggaali naye ng'eggaali ziri wali munda mu Tali Center ffe batuwa kaadi ezi eziyingira ez'aba agenti neeyiyo naye tetumanyi bantu gye baava nga wajjudde nga siba amawulire abamawulire balina tenti yaabwe nga siba amawulire so n'olwekyo ebibiina by'abannakyewa naffe Katonda tukusanga tugenze mu parliament tulina okulaba nga okulonda kwaffe tukugonjoola tetugenda kuba webanga bwekiti okulonda kuveewo mu Uganda. Ampuliriza Lutindo honorable to be mayor ali nganda Mulyanyama omulundi guno twakendezeza abantu abalonze ate nnyo population yeeyongera neekula voters register abantu ne beeyongerako obungi ne in net terms abantu ne bakenderera nja kuwa ekyokulabirako nalemeddwa okulonda bammeeya ba division bwe nagenda sawa nga 3 nenindako wezaawerere 5 actually sawa za 5 nga 4 kitundu nga ndaba tuganye okuwerawo abesalira tutandika okulonda nenzikiriza nenga kano kannemi nengenda mpakasa naye lower local governments ndowooza ne luli zibadde zettanirwa kitono nnyo naye ku babaka ba parliament ne president munnyonnyola mutya nga mumaze okugenda mukubya omuggundu abantu ne bajja morale okubeera nga tukendezeza bukendeza abantu nnyo. Nalabye akalulu ke mmanyi nti oliawe nalabye wakati wa bali mwezo ne Elias Lukwago nga bali mwezi afunye obululu emitwalo 10 na mukaga Elias ena oli owenarem naye namu kitegeeza nti twabadde n'obululu emitwalo 24 about 24 but akalulu ako nkajjukira
emabegako ng'Erias akafunamu obululu emitwalo 26 atandikire ku Sebaana Sebaana 2 yali akunuukiriza obululu emitwalo 3 Erias ndooza 26 Erias 19 naye nga wadde afuna 19 naye nga bano bali mu mitwalo 69 era nga bw'ogenda okukibala abalonzi babeera mitwalo nga 35 kubanga Lord Mayor actually ku Sebaana twali tukunuukiriza 5 Honorable Nabiira n'afuna emitwalo 6 egyo tuli mu 22 ayaddako WNRM n'afuna oba emitwalo 4 bwegitibwa Maseera bide ne katutunulire bali naye kati okiraba nti bulijjo abantu bamalira ku bwa Lord Mayor bajjira ddala ku bwa Lord Mayor bajjira ddala ku bwaki ku bwa Lord Mayor kati awo wenjagala okuva ku Lord Mayor okudda eno ewammwe awali pulezidenti awali we wali ekinyusi kiki embeera yaliwo mu wiiki nga 2 nga tugenda mu kalulu abantu bakkiriza embeera yaliwo mu wiiki nga 2 ey'okugenda nti bagenda kabanja eyateekebwawo security yaleetera abantu abamugamba nze ngenze mu kyalo. Most of the people went to the village. Era akalulu ka 221 layini ze nalaba ewaffe naawe ziwalaba aka 221 nte zaabadde okuba president. Saidi emu egamba tugenda kakuuma abala temulinnyawo batebinkwatako n'abaana baabwe basigadde waka. Oba kitegeera basigaddeyo baatiddeyo nti kwe kusigala waka n'abamu ne bagenda mu byalo. Nze waliwo n'abantu abamanyi level yamwe bacooperative babadde Nairobi mu kalulu ka 221 akabeesiye 216 amamotoka galinga mangi emunyonyo emulungu kwanza waliwo polling station zemanyi nga zo zaaba motoka boda natuuka emuyenga ku mayinja nga waliwo emmotoka 3 nengende Salama Munyonyo polling station yawo wadde sinali nvudde ndeno nga nawo tewali mmotoka nengenda ku St. Denis Sebugwawo ogimanyi awo editunudde Munyonyo nga abalonzi ab'omu Katoogo be bayambakawo okujjulawo ninga naye nabo wamuswaba kati n'ogwekanga nga akalulu kano tulina okuddayo ku drawing board abantu abatannakamanya lwaki abantu ababodaboda esijjula ensi n'ensi kati buli omu bwe yafunye eddala bwe yafunye oba nedda. Ekibuuzo kyange Mulyanyama abantu bano bwe baba bakkiriza messaging nga mugibawadde lwaki tebaguma ne bajja ne balonda? Wano mu Uganda waliwo ekintu ekijja olw'embeera okwawukana n'ensi endala kubanga buli muntu ali ku lulwe. Tewaliwo wagamba nti otakole kino gavumenti egenda tuyamba tukole kino. Kakati buli muntu ali kuki ku lulwe yasalawo. Tewaliwo masomero ga bwereere, tewaliwo malwaliro ga bwereere, tewaliwo kati omuntu asalawo ku lulwe. Ensi ziri omuntu asalawo ng'asinziira ku gavumenti byemukolera. Kati omuntu bakola decision ye tulondera ki ne bwe tulonda tebawa gwe twagala. Walabye bakansala wadde tonnatuukayo ekawempe bawadde yaaba kyalinga mu tenti emu eya Central nga kugabana aba independent abalina alebo n'abalina kaadi era military we yayingirirawo temwalimu opposition. So nga minister alese emmotoka epakinze awo etokota tevuddeko esi alinda lizawusi. So kati ekyo kyogamba abantu abanaatunulira bino ng'akalulu kawedde tebatunuulidde kikyali ku polling station on polling day. Yali big challenges. Akakiiko k'ebyokulonda kaateekayo ebirango era buli muntu n'amanya nti olunaku lwakuwummula. Era abantu bwe bamala okulonda parliament ne president basimira ku bwa Lord Mayor. This time around n'obwa Lord Mayor abantu tebakoze eki tebazze. Era nagamba driver wange nga mbuuza ne mugamba nambuuza naye nga abantu bajja bana ne mugamba ekwaba abana kwe kuli abaffe. Washuwa kinti opponent waffe abana babe. Era yafunye abana kwaba abana kwomu ye yatuta olunaku. Naye Mayor nze neetabye mu kalulu manyi very actively akakyenda mu mukaaga nakalimu akasemwogere ako tekaayina mbooko
oba violence etuuka ate nawe walimu. Kyenda mukaaga yali messaging eyanagenda omugenzi ne banna bagamba nti mulirwana semwogerera akomyawo obote ne bakuba ebifaananyi by'obuwanga bamulabyeko ebusiya olwasesiri ogwa ne baleeta ebifaananyi by'obuwanga bweruwero mu mawulire n'ebirala. But abantu bajja bangi actually ndowooza ke kalulu in terms of percentage akakasinga okwetabwamu abantu abangi. Mu 2021 very unusually abantu mu mambuka ga Uganda wakati mu lutalo lwa Koni wandi basuubiridde nti batya bali mu mbeera ya kazigizigi. Abantu bo mu mambuka ga Uganda bajjula ne balonda. Nagenda mwakyoli mu 96 ne Dr. Semwogerere ng'abantu bayitirivu obungi, naye mu 2021 abantu bajjula ne balonda nnyo. Mu 2021 twatandika akalulu nga tulina Kakoza Mutale ng'embooko enyooka buli wamu. Ku lw'ejjinja nalabako omusajja eyatomera abantu ennamanve, oluvannyuma yeetaba mu byobufuzi n'afuuka na meeya awantu awamu, naye kwolwo oluguudo yalinnya abantu nga babalinnya. Babakuba embooko, ojjukira ogwo omwaka gwalimu embooko nnyingi, abantu baafa mu kalulu be bakubye amasasi n'abantu ne basigala nga bazze nnyo. Akalulu akaddako mwe mwali amasasi agaali wano Emmengo aka Dr. Besigye 2016 ako ga 2016 Magararo yakuba abantu amasasi Emmengo oba 2016 neera abantu ne basigala nga bazze nnyo. 2021 ne bakendeera nnyo, 2016 ne balinnya, 2021 tebenkana ba 2016 n'ate basinze nnyo ab'okuluno. 2021 lwe twayina okukwata Kyagulanyi mu November ne bakwata abaana bangi nnyo ne wabeerawo okwekalakasa embooko nevuga abantu ne bafa. Kano twatandika akalulu nga trajectory largely akalulu tekaliimu bugumu, kasiriikiridde ne kacyankalana awo wakati awo oba mu third eyokusatu awo batuuse mu Buganda ne bicyankalana bwe bagira ne beekebera ne baddayo. Tunnyonnyola tutya abantu nti mu buli obwali extremely brutal. 2021 yali brutal. 2006 was crazy. 2001 is unexplainable. Ne kooti yatuuka ne kigisukkako n'abantu baasigala bajja. Bwe kyeweerabidde twagenda mu kalulu kano nga waliwo smoothly etambula ya drone eri embantu nga n'okutya ate kweyongedde nnyo nti luli Mutale yajjanga ng'ajja akumba n'ebbandi yayita ewaffe Katwe Otafiire amala agambe nti waba musajja akurosinga omugga waliwo omugga ogwawula Mbalala ndowooza ne Busheeyi Otafiire ne Wapa Bulondooza be baavaayo okwogera ku eyo baasi omugenzi Wapa owulidde nga Mutale afuuse Mutale teyayingira Mbale teyayingira na Mbalala wano mu Buganda we yatigomeza abantu naye akalulu kano kagenza okuyingira nga abantu bayitiridde okwatibwa. Omanyi luli baakubanga ne batutwala ku poliisi era ne bamanya nti kibazo bamutadde wali ne poliisi bond kuno tebadde poliisi bond mu kooti olidda nga 22 eyo embeera ebadde ereeta nnyo okutya ng'ogyeko eri kubanga eri bwafunanga ne chance ey'okusika omuguwa eno embeera tebaddewo yakusika muguwa kwe kutwala mu kooti ttiimu ya Kyagulanyi yonna pulezidenti gyali nayo bagikwatidde Embalala bagitadde Kalamujja agenza okumaliriza campaign nga ndowooza talina ttiimu yonna eri mu makomera Besigye oba kusemwogere tebakwatanga ttiimu bajjanga ne baba frontingsa ne mubawaguza oba bo ne bawaguza ne mugenda mu maaso. Wano tugenza okumaliriza campaign z'ogamba nga emisango ab'Embalala babazzaluuka ani agenda obalambula era Kyagulanyi yatuuka ekiseera pulezidenti n'agamba kati twayize bemukwata tetukyabuuza bakatana bakole ogwabwe ffe tweyongera muki mu maaso kuba luli 2021 twakaaba sente zabamusse nesooka tuyimirizaamu campaign ojjukira bulungi nga buli omu pulezidenti aga buli omu agumye munne ali mu ddwaliro e Lubaga kati ku luno babadde bakwata abantu abaana bonna tebaliiwo
era president ageze okumaliriza campaign nga ndowooza asigaza abaana nga basatu nga ne motoka ez'abamawulire tusigazeemu nga takyalina motoka drone ya security bonna baazidrowinga kati bw'obadde olabanga ekiri smoothly naye nga ekigenge kitambula so n'olwekyo intimidation ebadde olinga atagiraba nga eringa yaba FBI ba security service naye nga okukankana mu bantu kwamaanyi ojjukira ono omukyala omulwanizi w'eddembe omuntu atasuubira nti ayinza okukola ki bamutadde okulonda kuwedde bireeta leader of opposition y'omu kuba leader of opposition betuwa ekitiibwa buli omu agamba Besigye wamaliddeyo ebbanga emyaka kati egi wabuzeewo ayeekuba n'agamba omusajja ono twalwana naye yatukubanga empiso obulamu bwaffe tuli bulungi Amiba yali atutwala nga baliwo babiri na Dr. Bata wembasira video zomasonga but that's same omuntu yali yekubye mu kifuba nti kiki yakola kibazo gwesisonyiwa nga tusonyiye bakoni nga tusonyiye betwalwanyisa mu kinaana oyo ali luzira kati sebuufu akulira akakiko k'ebyokulonda tatwalibwanga na mu kkooti tumanyi gyakola ki gyali kati akalulu kano kayingidde ng'ensi eri ku bunkenke akakiko k'ebyokulonda kalangidde teri kubeerawo wadde etteeka bwe ligamba naye tubasaasira mujja kayanirawo ebyammwe wabeewo okulonda mu kifo ky'okusomesa abantu tibannange muba muzzenga muli mita 2 atamidde nawono tajja kukola ki tabeerawo kubanga kyali kyangu ffena tumanya ekiyinza okukayana kyo kituufu bantu bakayana ne bava naye abantu babaddewo baali balwanidde ku tali center ku lifarensi ezo zoyogedde zonna buli omu aba alinda kubala bubwe ate ekiri mu kubala akalulu kiba kirungi mulya nyama kibazo yemulula mpola afunye bubiri tamugoba ekibeera ku tali center tebiriiko kayana ako kafu ako kalamu naye ekibeerawo gundi bano batandika okubukwata mpola ogenda okakana nga bawese kati nga kisigalira presiding officer naba agent abawangula teri kalulu kabeera mu bantu bangi kabe ka America kabeeramu abantu abo era walabye tiimu yonna enjawulo yonna kalulu kogamba nti abantu bamayanja kibirige beesimbangawo kuba Besigye naye nga abeesimbye wate tebalumba abanga leadinga this time around obadde owulira bamunyagwa nga bo mulimu gwabwe Kyagulanyi openire nga tanoonya kalulu ali ku social media Kyagulanyi kuba kirowooza nti munyagwa yakubayo laale wadde eweza abantu beggombola woba ogirina gindakawo ku social media era wadde akalulu kaggwa era yo obuzibu bwe Kyagulanyi teriyo omuntu yaliwo opposition wadde twekengeranga abantu Obedi Bwanika nti yalumbanga Besigye mu kalulu twalindanga kuwa ligitigimase kugenda kololo nga katugola bakasiba nti oyayanguke mangu okuwabira NRM omusango wawaayo omulala kwe musango gasiba nti era wagujja mweta akukakoja kalesa nga muweddewo era kasiba nti bamuleeta erinnya lye Kyagulanyi abeere aleme kuba namba emu ng'ososana kewayi erina kujjira wakati jeno abeere wansi kekali akakojo era yanguye mangu kati yabadde aloopa ki ampuliriza Lutindo nkomawo bwe nkomawo Mulyanyama ono enjawulo nti gwe nakyaziza mumanyimu njagala mubuuza embeera nga bwefaanana olwaleero njogedde n'abantu bangi babavunaana mwe naddala mmwe abawangudde nti abasajja bamaze okuwangula ti naye buli omu ali mu kava asirise embeera yali tukanoonye tukalonde tukakuume tukabanje eri omuganda wange namubuuza ku olwo olwakalulu nze ngenda ku TV nga mubuuza owaye oli mu kakuuma nti anze nakakubye nti ngenda kakuumira ku TV nga yazeeyo uweka kukalabira ku TV kati stage eno eddako ekisooka ku kakuume nina ebizibu naawe Mulyanyama gwe mmanyi ow'e Kampala bw'aŋŋamba nti atuuka ku tale center nga bamulyako DR form mbeera disappointed nga nti Mulyanyama nga mbadde awo musuubira okubeera ng'asingawo kubanga toyina kye wagenda tosuubira bazibba oyo kwewewunye
Ezabalala bazibba. Ati ezabalala. Ezange bazibba neza president. Studios gikwanjulira. Ndine Honorable Tubi Ali Nganda Mulyanyama. Mayor, His Worship, Mayor wa Machindi. Honorable Mulyanyama. Ekisooka. Mbadde nkugamba wano. Nina mukwano gwange omumanyi Ssebuggwawo, Muhammad Ssebuggwawo. Twamuyitanga Magatto eyo mu KCC. Muhammad Ssebuggwawo yali Kibuli. Yava Kibuli. Kankusomera message ye agandi nze Mulyanyama nali mwesiga okusaawa embeera ng'omwana w'ekatwe. Naye maama basirisa olusirika. Ndoza ali Bungereza. Kakati ekisooka. Twali tubanja akalulu ketuwangudde naye bajjukire olina okubanja kyofunye oba okitegeera era olutabaalo olwo terunaggwa naye twasooka ne tubanja obukulembeze omanye abantu balowooza nti wemuba mubanja obwa pulezidenti temwetaaga bwemupi temwetaaga waka temwetaaga ki nga ye General Museveni ne kwerosi wano akuba emiggo walabye ekyabadde ku bakansala kati bawa ne balowooza nti tufa bifo nze ng'ow'ekatwe bw'agambye nasobola okusavaivinga ne DRFO kubanga najja n'ez'obwa meeya enkadde n'eziteeka mu moto emabega bano abagurabinga bo ze baatuukirako leka naawe Mulyanyama wakola otya ez'obwa meeya 2016 ze najja nazo n'eziteeka mu fayiro n'embikulako katono kati bano we baaza emmotoka ku mulyango we baalaba DRFO obwongo bwabwe ne bakunyuka neza ey'okubiri n'enkola zino eziri current ku photocopy ngenda okutuuka ewali returning officer nga bangamba olina DRFO n'ensooka amalaga photocopy ne bagamba baagala oligino baba baali bamanyi bazibbye oligino kansanga namujja wano mu mukono kabalagala nga mujja mu kibegabega n'enkuba enduulu nga n'ebya president ebasoma si ebyo byemmanyi ebivudde Makindye East ensi yonna neekuŋŋaana saafuna buwagizi nga Magatto wagamba nti bannangirira bulangirizi ensi yonna neekuŋŋaana amagye ne gaggwayo ne mbayimirira wakati nga sirina gaali sirina ki kuba baali babiganye okeera ku makya embeera yonna gye nateekawo ne babisoma ebya pulezidenti wange n'ebyange okwo kwali okunoonya kuba DRFO zaali nkulu nnyo okubiyingiza wali nga tebina kuba babisomeranga wano biryoka bigenda erubowa ekyo kyali kimu bwe twali mu campaign nze kati olwaleero nzigiddeko boda nnya emmotoka gye mbadde ntuuka wali mu bimuli wano ku luno oluguudo oluva erugogo awali ebimuli nga jamu mungi nenjivaako naye obwedda nga ndaba boda gwona alinda nze nti Mulyanyama gwe tulinda nze kati we bankwata leero Muwanga Kivumbi bamukutte nange ne bankwata that's the end of the day yensonga lwaki pulezidenti yagamba nga gwe Kyagulanyi waawa kubanga nze buli wenzuuka ku makya bambuuza tubuulire puroguramu yo era mbalaba siina kusobola kwetaayanga gwe bw'osuubira nti bwe banaakwata Mulyanyama ne bakwata Namuga ne Nambooze ebyo biwedde era ekyo pulezidenti yakibagambanga ekyokubiri nti mukimanyi pulezidenti kyazzaako tubuuzamu ate tukyogera olowooza ebintu byonna bigenda kubeera ku social media nga gwe bw'oyagala olutabaalo ekisa olutabaalo luno buli kye twogera bano bagenze wasale bano bali wa Kayindo Tafire bano byebiriwo tetusobola kubanga tetukwese ku kaadi abantu bagerese ku mupiira kesisi welema okuteba eddakiika 15 ezisooka ng'etandika okugutandika emabega saizi ya kuku kati abantu balowooza nti buli kimu kyonna ngenda kyogerera ku Simba olwo bakyamuke tulwanyisa nakyemalira ayina buli kimu ayina ba state machinery ayina buli kimu kakati abantu balowooza nti Mulyanyama afulume wuwe kati abantu bagamba waliwo naye agambye agendeko ekatwe kati wengende ekatwe nekikola ki kadi ezimu muzitulekere gwe wali omanyi nti omukulembeze aneemulula si kyabutiitiizi ekyo ate kyabutiitiizi Besigye we yeemulula kyali kyabutiitiizi era ngenda nempulira Munyagwanga ayogera Besigye yeemulula nakati sitole weeri yeemulira mu Gomesi yeekola ki gwe wennyini tokimanyi Besigye teyeemulula Kano Mande teyeemulula Kyakabale teyeemulula Itongo teyeemulula kati mutaddewo ekifaananyi tindooza Besigye Kyagulanyi yasoose okwemulula si kyabutiitiizi kuba
kubanga era batugamba Besigye yaleka eddoboozi mu nyumba, olala Besigye yeemululako nga bali awaka ne bamulabira ku bata si bwe byali. Kiba kya butiitizi omuntu baga teryamunoonya ewe tewakuumiddwa waliwo amagye kati wabati waliwo era si poliisi esaana okwogera galina kuba magye kubanga ffe tetugamba nti poliisi eriyo magye gegaliyo kati amagye we gaba tegamunoonya lwaki tegali wa Kasemante lwaki tegali wa Mabirizi lwaki tegali wa Munyagwa ye yesimbawo yekka amagye gali wa General Museveni ne wa Kyagulanyi bokka be bakuuma awaka kiba kitegeeza waliwo ekintu era bw'ogamba nti Mulyanjama asirise bw'owangambye nti jangu nze nzire ku City Square. Mulyanjama bagamba mmwe abafunye obwemupi essaawa eno mwenna muli kasirise mugambo era emikutu kabamale okola ki kabamale otugazeetinga bafeeriya ebikonwa n'abalemeddwa gye gisinga okwogera. Nagenda mu kalulu kano nga Kyagulanyi ayagala bwa president akulembere eggwanga akyuse eggwanga nengenda mu kalulu kano nga njagala bwemupi novaayo nabo mbusuulewo ayafunye obwakansala busuulewo muyoge muweweere era bwensulawo bwemupi General Museveni n'avaako. The answer is no. Era Kyagulanyi singa olwana lwe tuliko luno olugenda mu maaso n'awangula n'atuuka ku buwanguzi teyeetaaga ba MOP agenda kozesa ba RCC byonna byetaagisa ate okuwangula obwa president bulinga bwa MOP obwa president kirala teri ensi etabanguka lwa bwa MOP. Nze mbulirayo nti ensi etabanguka lwa bwa MOP ensi etabanguka bwaki bwa president era teriyo MOP yekwesa okujyawo nga yeerimba hona ne bonna mugga gwe banoonyako nendoza naye oluvannyuma yakola ki yavaayo. Kakati omuntu alowooza nti ffe tutudde golowooza nze naalize wano waliwo wetuuse wano wekugambe kino tokimbuuza eri omwana eyagamba nti Kyagulanyi teyekwese simanyi yekwese bibye simanyi akola documentary amagye gava ewuwe. By the way abantu tebasinga kuvunaana Kyagulanyi bavunaana bagamba nti mwe mwamaze nti essaawa eno bandi babadde babalaba oba mwagenze ku kitebe nemugaa nti kale olwaleero tugenda ku justice kudimandinga okujjako ng'oyagala mbeere muwanga kivumbi Abaganda bagamba ekitatta muyima tekimala nti okujjako ng'ogamba ffenna tubeere bamuwanga kivumbi tufuke bakazolite awo muweweere singa kati omanyi abaana abasibe n'abadduse mu ggwanga babalabirira abakirewo babadde mu ddwaliro baddukira wano ffenna batukwate olwo abantu baweweere baga kati tuwewedde abawangula obwemupi babakutte kati ensi eteredde nakyemalira avaako General Museveni avaako muwanga kivumbi avuddeko ebutambala birungi namboze guli muwanga kivumbi musibe bamuguddeko omusango gwa butujju birungi waiswe musibe birungi kayija musibe omuntu agamba kubanga nzi kyangu okunkwata era ne bwenfulumana okusimba banneetoolodde kulisikinga singa wangambye nti jangu onyonyola ensonga zino naye nze ekunkwata Kyagulanyi abadde atambula n'abagamba mwenna mwe Bakyagulanyi baluwa aboogera bo baluwa kubanga nze buli wenva ewange bandaba era ndi mu ngalo zaabwe era wengambira nti kati City Square na wano sinza na kutuuka wali ku KFC kati gwate tebakumanyi so embeera gye tulimu ffenna ya bunkenge nze gye nsinga okweraliikirira ye president ali safe Kyagulanyi oba okitegeera ali safe awakaawe gwe njagala ombuulire abantu bwe bajjira awaka ne bagumbuka ne bagana n'omukyala abafamire babaganye okugenda gwagamba Kyagulanyi tanoonyezebwa abafamire babaganye okugenda Secretary General atutte emmere bamuganye nagenda ku mudwaliro mulaba nga amagye gawerawo 20 ng'oyo abeera ku radio ne TV abo balimba era nange ne banankwata bajja gamba Mulyanjama yeewaddeyo bamukole azanya firimu aluwone era bagambye nze munkwate mbere ku poliisi neme kubeera mbaka banja ate nga ntunuulidde abantu bonna abali ku laani n'abasibe okulaba nabo nga mbayamba n'ekifo kyabwa MOP tukyagala tetukyagala kubanga era president singa yali tayagala bifo ebyo bwe yamala okulondebwa ku peegi walabako ng'agamba mulonde Lord Mayor walabako ng'agamba mugende mulonde ba Mayor
byaliko ye muwandiisi w'akatabo ye author n'akasoma ani asinga okutegeera akatabo nannyiniko yamanya lwaki kino ekifaananyi nakozesa erinnya kibazo era singa omuntu ambuuza kakati omuwandiisi w'akatabo agambye mugende mulonde ba MP mumpe bya MP mumpe ne ba road mayor mumpe ne ba kansala gwoli eri ogamba nti ate kati muli ku bufo bwammwe mu kifo ky'okufokasinga ku musajja alina obululu bwa president Kyagulanyi ate oli kumulya nnyama oli ku Nalukoola nze bye nayitamu singa nali state ero ye size yange ekibazo gy'omanyi ine saati najambalanga obulago bwebu bakuonyezeza wamanyi ebbanga ne bakuumira mu isi nga naye mukaaga njirina naye okulonda nga kwakulwakuna banta lwa mukaaga alina state manya banta ku Mande okugenda okulimbulula obulimba nti Mulyanyama tali ku ballot paper kuba abantu bateekagayo tali ku ballot paper naawe ng'obawulira wano bakyaza awoyo tali ku ballot paper taliire naye ng'essomero lye nasomeramu Lubiri SS bwe saakola S4 birungi era ne bampa olw'omupiira oluvannyuma n'enjoyininga student center nenkola mukaaga yange nenfuna principal pass nze ensoso gifuna Genosalete yafuna Luswayiri nze saagala mulimu kusimba gye naagala nagifuna ndi musomesa wa lulimi Luganda ne bankwata sirina equivalent nze gwogamba mbu kati nabadde wasale bagambye wabadde wasale mbiraba ku social media nuupu eyina abasale eyina ate mugamba nuupu ya government ate eyina abasale kakati kiki ekyobulimba so nze nalirowoozezza mu kaseera kano ak'olutalo tusooke tufokasinge president waffe ali safe bwe tumala ki ekiddako okulayira nga tekunnatuuka naye buli omu nalabye muganda wange Swaba Mulyanyama agende ku street lwaki Mulyanyama okimanyi nti abantu batuuse n'okwogera state za parliament ez'okufuna nga emyaka ana tebazoogera olw'okuba Mulyanyama kibazo kyovola obusiraamu bugamba sabanga nnyo Allah akutaasa ab'amaaso ag'ensalo buli omu ayogera ku Mulyanyama aleke miliyoni 4 Mulyanyama gwe mwazireka mwese motoka mwazireka lwaki Mulyanyama gwe mugamba nisiuleyo gwe boogera Swaba wange buli akwata akazindaalo Mulyanyama abeere katwe aleke gundi aleke ki azirekeyo boga tebazireka babadde ebisanja byonna Mulyanyama afuuse Mulyanyama agende ku street mwagala bankwate kyekizibu kyammwe banziguleko gwa butujju muweweere bino birimu kaadi okuzibaza gwe kati ntuukidde wano ku boda buuza abaana naye omanyi abantu bembiitinze kati babuuza alirudda bamaze kumpulira ku Simba golooza okubatolokako baade tebayinza n'okunkwata leero so nze kyensuubira abantu abali ku social media n'abali ebweru mwenna mukola omulimu gwa ttendo let's focus ku kintu kye twayogera tuleme kubanga tuli bwe tuti omusajja atoloka ennaku bwe zigenda agenda kulayira nze mubaka ne bwe naalayira oba siirayire tekijjako bwa president agenda kulayira kati abantu bafokasinze nnyo balizayininge bwe tulizayininga nga wulira bannammere babalangirira ate ndizayininge Kalidi akubuuza ono bamuyita Kalidi aga nti Honorable Mulyanyama yoga yakugambye nti ye tali mu balowooza nti Mulyanyama aveeyo Kalidi message yoyo nasigenda gisomanga bweri naye aga nti ye in effect yakuwagira oba mbeera ki nti Mulyanyama beerayoko nti nabo babeere nga gwe waabwe mukulu kibazo gwoli musome wa butabo okimanyi oyinza okwagala okuzira ate nga ne kwagala okuzira kayagala kumma omanyi waliwo omuyiwa omupiira ng'ate bali baagala muguyiwe fufa yaabwe ojjukira omupiira gw'onumparaka bwe batugamba muguzanye naye emipiira emeka gye bagambye nga bagiye ne batagizanye kakati wooba oli ku General Museveni ayamasitalinga politics wa Uganda nowa East Africa oteeka okuba nga oli calculated nnyo singa gwe bwolowooza nti ba MP balizayininge ng'alina ba namba 2 omuntu addira namba 3 n'amufuula namba 1 ate gwe owangudde ekifo ng'abasajja ba PPF basanyukira 2 gw'ogamba ababaka bo 4 bameka nti balizayininge ne bammeeya awo kyoba oliko paasi gw'oba ogikubira mbasimanyi ono omulala yakugamba nti Honorable Mulyanyama ye kyabasaba si moment abawangudde ababadde bakiikirira ekibiina n'abakulembeze b'ekibiina mufune akasenge mwe mwesibira
mu planning ekiddako yawuliranga president waatali bamuyita mugambe aganti president waatali tuwuliranga ekyasasika mwenna teriiyo bukulembeze nze mbasaba mutuule mwesibire mu kisenge mu planning ekiddako. Ekisooka ffenna tuli mu kiyongobero ekyomukulembeze obutabaawo tumuwuliza tetumuwuliza kyenjagala okukakasa nti ali safe. Get it from me. President ali safe era byonna atambula malembe. Ekyokubiri mu kaseera kano tolina gyogenda kweggalira mu kisenge ng'abaana abeggalire wamuwanga kivumbi baba kuba amasasi. Abaana ekisenge kyogamba mu kaseera kano nga deployment zeeyongera kwogambe nti mugenze ekalangala mwanguyirize omusajja ogw'obutujju nze Mulyannyama sirimba. Ekisooka nga ndi kusimba ndi naawe ekyokulizaine nga sikirimu. Nze namala emyaka gyange ogimanyi mu UID nga sirina kifo kyonna. Ntandika okwesimbawo mu bbiri era abantu abamu nga bagamba oyo Mulyannyama yakesimbawo emirundi mingi naye nga ntandika okwesimbawo mu 2011 ku bwa road kansala era bwe nagwa saayomba honalibwo ANC yayonyera nga mpangudde. Naye nga abasinga bamanyi nze natulako ku box mbadde saabakunzi wa DP nga noonya akalulu era ewagundi kakati omuntu alowooza nti okukola struggle yonna oteekwa kuba nga olina kifo kyabwe mu ekyo nakyo kikyamu. Bulenda Nabukenya yayuguumya wano ekibuga okukola keeki ya General Museveni yali MP yali tannaba era tebakulimba ba General Museveni bagenda mu nsiko kwaliko MP Kiyonga yali abuleseewo yawangula owulidde. Kati omuntu yenna mukadde waffe Ssemwogerere yayuguumyanga eggwanga lino nga si MP. Kyagulanyi si MP, Lubongoya si MP. So nze nsuubira omuntu alowooza nti obw'MP bwe bukyuse eggwanga awo oba okagudde. Tulina kukwatira wamu ne tulaba ebibalo bwe bitambula gye naagamba ki gwe tuvuganya naffe tukola ki. Ekyogamba nti mu kaseera kano tweggalire wamu tuba tumwanguyiza omulimu era agenda kujja ne statement bateekaawo emmundu kinywa n'ebirala nti babadde bagenda mu nsiko tubasanze. Era ensi ejja kutugamba naye babadde bagamba lwaki bakoze kino. Eriyo Walusimbi akubuuza ye Stephen Walusimbi aga nti munyinyonnyola Mulyannyama gy'annyonnyola si ye Mulyannyama gwe yawulira akutta akazindaalo aga nti Babesigye obudde buli nti esaawa zaatuuka mpeereza n'akafaananyi n'amaloboozi sobola gapuleyinga wano nti Besigye yaweta buwesi nti mwebyo si bye mugenda okukola. Aga nti kibazo nsaba kumbuuliza Mulyannyama kati naye takoze bya Besigye. Kati njagala ombulire nze akuwulira Walusimbi. Nze kati njagala amanye nti naline Kano era nze omu ku baabeeranga eweweeru y'Akabengo ne Road Mayor kati Erias Lukwago. I'm a strugglist. Naye kati gwe kyonsuubiramu kisuubiramu gwe obanga oli muvubuka nga buli mubiri gwo gwonna gukyagira nga tosobola kikola okisuubiramu gw'ataano. Nze nkuwadde strategy. President yatemye. President yabagamba kati olabye ku Kyagulanyi kati olabe ku Mubanda. Omubanda atemye. Emyaka emito wandaba ku Besigye nga nkamandinga. Nga Besigye ne watavaawo nkamandinga. Gwe omuto oli ku ki? Kyagulanyi abadde agamba gwe Kyagulanyi wawa. Kakati ebintu byonna ogamba omubaka. Nze kati nyiza n'obutatuuka waka nze kati bampita tonterako ekyeggulo. Kati bwe bankwata ng'olwogamba nti olustwagoyo kati owewedde Walusimbi oba mupola wange gundi Magatto twabeeranga naye mu kabaati ng'alita yalinze Magatto gy'oli kati bwe bakwata Mulyannyama nga woweweera kubanga bajja kunkwata bankubeereza okulubuto kye twayogeranga nga tuli mu campaign. Nye Kasibante akutumidde. Kasibante ki? Moses Kasibante Meya antumidde akuwulira Meya wange yagamba Mulyannyama ojja kusuubira ku bwalo oddayo ku bwa Meya oyo kyali wange omanyi ebigambo tebifaanagana naye emanyi kale kamuleke kyali wange oyo sijja mwogerako nze naye kye ŋŋamba nti olutabaalo teruggwa bwe lutyo ng'abantu bwe balwoleza bwemba mulwanagana nenda kyemalira mutte okuteekamu sayansi w'amaanyi singa bwe baagala okufuutuka
kabe Dr. Besigye nti yatema kyali kisaana okutema mu kaseera ako kubanga baba mututwalako topic yali ekulozinze kyenvudde nkugamba author w'akatabo naawe akasoma ani nannyiniko nze nakola Luganda osoma nketta mbizinga wamusomako mumanyi bulungi mu bizinga by'eyugoyugo ani yakawandiika yasinga okukategeera kakati kyekyo kyenkugambye author waako yatugamba mulonde ba MP aba ali mu kudduka n'agamba mulonde ba Lord Mayor aba ali mu kudduka n'agamba mulonde ba Mayor ne ba kansala teyapowa oluza kiki yali ategeeza gwagamba balizayininge so ekyo mugumingirize tutambule nga bwe tutambula nga bwe tumanya president ali kuki ekyokuba nti tetulina Mugabe secretary general ekitebe kiri deployed abali mu plane ono bano be bagamba nti ekitebe tebakiwulira toyinza kiwulira ku kiriyo kabe press conference tebagikukkiriza era babadde batuyise abamu ne bagamba tutuula wala abamu ne bagamba bagenda kukuba tetutya kubanga byempiseemu bye bingi naye tetulina kye tulina okuprotectinga kibazo wetaaga omubaka wetaaga meeya amaloboozi ago amatono g'oyagala weganaabeerayo ate ebirala bijja kujja era kati kyovola bapropaganda w'emmotoka alinga leero wezitandise batandika ku 15 mu biseera byatandikira ku mmeka ngira 15 byebisatu bya leero ne sidda ku 2 waliwo n'abaafuna 2 mbalabyeko ku mawulire nga bagamba abaka temukkiriza ssente naye nga nange ensinzibu kibazo owaŋŋaaliranga mu Afirika zaliko ku miliyoni 5 ezo era naye 5 ogw'ebiseera ebyo nga byebisatu bya leero nga pajere evirayo ku miliyoni 3 mwezi olina afisa nako tebanyega olwaleero olw'okuba mulyannyama ze nze buli awulira ayogera ku mulyannyama nti mulyannyama agenda kuvuga yabisatu azizzeeyo bannange mbadde meeya amashootinga ngalina eriyo ku Buganda Forum aga nti kati muli mu kugolola amasuuti alabaga nti muli mu kunoonya amasuuti ate kibi ntomanyi sirimba era omuntu agamba saagala mbeere mu debate munazitwala temuzitwale sente zesigenda kukkiriza zezina 10 ze baleeta muyise budget muyise mmwanyi muyise ezo haramu haramayi naye sino zensanze ba budgetinga nga nange siriyo nga gwe musaala gwo nze naliyo kuliko ambulance kuliko okumalawo enzikiza mu Makindye East okuteekawo amataala kuliko okubafunirayo kalole community service nange kenyini okugulako poloti y'okumwala ate nze nkulimba oyo mulyannyama owekatwe nze nabeeranga ne ku board nga kwoli nga sifuna musaala naye ng'era ndya emmere ennungi nga tuli mu executive that's my privilege woba oweereza kabaka omukwatako mu ngalo gwe musaala gwo kati omuntu akulimba nti nze mulyannyama ngenda mu palamenti situnuddeeyo biriyo kuki nina okukolera abantu kibazo mmanyi naawe weekolere nange neetereze kati omuntu agamba kati mu palamenti nayambalirayo jiini nagenda ku kifo ky'obubaka bwa palamenti namanyi dressing code si masuuti kakati atono gannangira yazimbye mutima ekibazo omanyi ababaka ba palamenti abawano batiitizi nze ngenda mu kintu nti kati ono omukazi wakuzaala ono wakubba so kati nayingira palamenti nga njagala kuweereza bannamakindye East n'eggwanga lyonna ono akugambye nti bw'oba okkiriza nti ebintu si byangu awo ku muzindaalo wandyetondedde bannayuganda kubanga gwe wagamba nti bali baali omusajja bazanyisa muzanyise nga bamunyiga squeeze n'atuuseeyo mu palamenti nze nasaba palamenti n'atuuseeyo ompali novo gyenda byobulabi mu library n'akugambyeko nti palamenti nzibu kibazo oyo akijjeewo omanyi bw'osomesa abaana bonna tebayitwa abaana bagamba the capital city of Uganda omwana nateeka Nairobi ate nga yalimu mu kusomesa nti Kampala nze ngambyeko nti palamenti nzibu ekifo kye ngambye ekizibu kye tutanafuna kwa president kyetwagala palamenti nze sinatuukayo ndyoke ngambe nti ababaddeyo babadde bagizanyisa buzanyisa
nawe wakimbuzizaako eri yakugambye ye bamuyita Lubaliita aga nti ekituufu Mulyanyama yabuuka mu ssanda yisa emikono mu maaso kuba ekyatwala Walukagga kyali kiyinza okulya naye nze nkuyozaayoza bamuyita Lubaliita mwesigwa. Oyo omusajja alaba gye nayitamu oyo ogambye nti ntudde butuuzi oyo sinatuuka mu paliamenti ogambe nti ebiriyo binnemye sinabeerako tteeka lyentuulamu kati ate ogamba otya nti binnemye ebyokubanja obuwagizi mbigambye obuwanguzi bwaffe era pulezidenti atambula mu ngeri yonna kakati gwe bw'oŋŋamba nti nze bakwate embuzi nga bwe bakwata gwe okuweweerako nga ffenna muli kitalya awo agambe nti ebyo struggle Abaganda tebaali basiru ekitatta muyima tekimumalako linda buuzibe afumita oyo simu antabuulirirwa olutalo si kulya mmere ya lumbe abantu kye balowooza nze nkugambye nti buli wenva awaka bambuuza olero otambula otya ngenda okutuuka ku ofiisi nga waliwo ababadde awaka benda babakyusiza galubindi ndi wano mbuuse mu mmotoka nenninya booda Mulyanyama nga tufuluma mission yo mu parliament eriki ekisooka ng'oggyeko eddakiika emu Article ya 79 amateeka ffenna ge tumanya agatakyaliko okukubaganya birowoozo kwe kukyusa obulamu bw'abantu kubanga ago gamanyiddwa Article 79 mission yange omanyi mwengwa muloko gavumenti na byamizannyo njagala gavumenti buli constituency eteekemu labalero y'omupiira n'ebikonde okimanyi bulungi ghetto zezireeta ebitone mu mupiira gye tubajja abageto nze naawe Bayubu Kalule batebazaalwa Bazayidi Tebesigwa Balanyokero amayanja bonna bavudde mu ghetto ng'ogyeko ndowooza nkengwa ne Simbu oyo Alulu Ediga Baneba Omondi Majidu Mulago Makasiita Godi Mukasa ffenna ghetto KBCD twabeeranga mu kabaati nawe nga waliwo tewaliwo kati mission yange esooka ekyokubiri kwe kutereeza local government ebisigadde kukyusa bulamu bwa Pamakinge East obukozi bwange bwe bugenda okuneeyimirira ebisigadde nga tukyali mu kunoonya president tumulasabire naffe tulabe ng'eggwanga lino litereera ye mission yange ekyokukabanja ekyo nakyo mwekiri era nzize wano sikyogedde naye abantu abasinga balowooza nze kasanvayo wali neŋŋenda nga bakwata ngolo kabanjizza muwanga kivumbi kati akabanja so mikwano gyange tunaba tufunye omukisa muganda wange ne batuyita ku Lubogola Simba empologoma ey'eddembe femmwe bandabira ab'okumakya basajja bange bakuwulira bampulidde olwo omusajja wange olulimi Oluganda Kisuule ne ani omulala bamanyi nali no wawano nete mwampita mu campaign ate mu campaign tewalinayo candidate wange wuwo kubanga waliwani awusinawo awo nali njagala Mulyanyama naye sebo awo nali njagala Mulyanyama bintu bizibu bakubye bubi bankubye ekira bankubye Kampala bankubye Saturday bagiye